Kakati General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Si byange bibye tewabaawo abinsibako. Yabitadde ku kibanja kye ye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe nga amumwedde ekirevu. Eddie Mutwe alina ekirevu kiringanga kya Peetero Omutume. Oba lwaki abatume baakuzanga ebirevu? Simanyi bulungi. Naye Dick Kasolo yaŋŋamba nti bano abaana abawala baagala nnyo abasajja abalina ebirevu. Ebirevu biriko ki ekyenjawulo ekibibaagaza? Kaakati nze simanyi Eddie Mutwe mukyala we, simulabangako oba ndimubuuza Eddie Mutwe ekirevu kino kiringa kya Peetero Omutume. Peetero mwamulabako? Peetero ng'alina ekirevu bwe kiti. Ne bw'ogenda e Roma ebibumbe bye byonna ekirevu kisakaatidde. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omumwaka otya ekirevu. Ne bamulaga yennyini munnamagye yayogedde, si nze. Kale mu mateeka poliisi yerina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddie Mutwe. Bw'oba waliwo omusango gwe yazza amukwase poliisi. Poliisi yeba emuggalira ate naye egoberera amateeka. Ssaawa 28 bamutwale mu kkooti. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo bassebo ne bannyabo. Bya bulabe. Era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka. Oyagala munnamawulire ayogere bye wakoze lwaki obikola? Ogenze oyimiridde ku kkubo, oli musajja mukulu n'okunkumula ku kkubo. Ow'amawulire n'akulaba ng'okunkumula. N'agamba nti omwami Kiribedda twamulabye ng'akunkumula ku kkubo. N'ogenda n'omukuba n'omubongola amannyo. Ani yagambye okukunkumula ku kkubo? Oba toyagala babiwandiikeko tobikola kuba naawe okimanyi nti bibi. Waliwo okutiisatiisa bingi nnyo tebijja kuvaamu kalungi. Waliwo ensonga y'okugulirira abalonzi. Nkubiriza bannayuganda mwenna okubeera obulindaala, kubanga bajja bbawa obunywebwa okubawuddiisa. Nze bwompe emmere ng'enjala ennuma njirya. Enjala ennuma. Bwe mugenda ku nnyimbe ababawa mmere muba mubaagala nnyo. Bw'ogenda mu lumbo bakumbaga enjala ekuluma. Eyagifumbye oba omwagala nnyo, ye omufaako n'omumufaako. Gw'okwata mmerewo nga weeriira. Ennaku zino baddira n'omuceere. Nalabye ku mutimbagano abakyala babiri baddidde esseppiki y'omuceere bagitadde mu kiveera. Bakazi bakulu. Kale enjala bw'eba ennuma neeriira emmere naye kitegeeza nti ngenda kukwaga. Babawo obubaasa mu bulye naye ggwe londa kyolaba ekituufu kyengezaako okugamba. Waliwo ensonga z'okutumbula ebyenfuna by'abantu ssekinoomu mu Uganda ng'eggwanga. Ebibalo ebikolebwa ku mutendera gw'ensi yonna biraga nti Uganda ekula mu byenfuna, naye ate bw'otalaaga mu byalo abantu bangi nnyo abaavu. Nkizudde nti abantu bano bye beetaaga si kubawaayo kabaasa kakwejja mu bwavu, wabula okubateerawo embeera ebasobozesa okubeerako emirimu gye bakola. Ebintu bino ebitaano bwe binaakolebwa ndowooza nti buli munnayuganda ajja kusobola okubaako omulimu ogukulaakulanya eggwanga gwe yeenyigiramu. Ekisooka okukola enguudo, kuba nja kwogera wano obuwangwa n'ennono njogere biri, naye enguudo tezitukosa. Enguudo naddala enguudo mu bitundu ewava emisolo
nga mu Wakiso muto wange Matiya Lwanga bwanika wuuno wano ye ssentebe w'e Wakiso yemu ku disitulikiti esinga okuvaamu ssente eziddukanya Uganda yonna ne Mukono ne Kampala ndowooza neegobererwa Masaka ndowooza mu Uganda yonna ziyinza okuba nga bwe zityo bwe zigoberegana naye mu Wakiso n'ova wano e Nateete n'otuuka wano e Kasenge Nakawuka nno kale walako naye Kasenge wano n'okutuuka e Nakawuka n'ova e Kisubi n'otambula awo wonna kati ndowooza olwo balukola naye Nakawuka wano oluguudo nga lwa ttaka n'ova wano ogenda e Balintuma oluguudo lwa ttaka awava ssente empitirivu obungi nabadde nze simanyi nti ne mu Kololo mulimu enguudo ez'ebinnya nabadde ngenda okusaasira ku munnaffe Sudiru Paleria ne tuyita mu luguudo olumu ne tulabidde n'ebinnya nga lwonna lwa binnya byereere neewuunyiza nnyo enguudo. Ekyokubiri, gavumenti erina okulaba nti esaanyaawo ebintu ebijingirire ebikozesebwa ebiri mu katale. Abalunda omulimi yaveeyo Kiboga n'ajja okundaba n'aŋŋamba nti agula akadomola k'eddagala ly'enku akagula Rwanda. Atuma omuntu e Rwanda n'alinnya baasi n'aleeta akadomola k'eddagala eritta enkwa n'eddagala eddala aliteeka ku butunda abijja Rwanda. Teebereza n'afiirwa ssente empitirivu naga nti bw'agula lino ebintu bye byonna bifa. Ebintu ebiri mu katale ebigimusa ebifu. Era tulina omukago n'abaleeta ebigimusa ebituufu babayita Grain Pulse. Ebyo ebigimusa bituufu bwe mubisanga mu mukozesa ebyo. N'agula ettaka likaddiye lyetaaga ekuliisa. Kale gavumenti okugyawo ebintu ebyo. And I also talked about national issues because Buganda Kingdom is a constituent part of the country called Uganda. So we usually examine the national issues which are of paramount importance. I talked about the elections. We hope we can have free and fair elections come next year. We want to witness violence-free elections. We talked about press freedom and the rights of journalists. We also talked about certain trends we witness in the country today. For example, the abduction of Mr. Edward Sebuufu, called as Eddie Mutwe. I urged the commander of the UPDF, who said on his X account that is holding him, to release him. If Eddie Mutwe committed any offenses, I think he should be taken to the nearest police station for thorough investigation and, the subsequent prosecution. And before the court, drugs on the market and implements, farming implements, including fertilizers and animal drugs, which is a drawback for the farmers. I urged the National Drug Authority and the National Bureau of Standards to ensure that the products that come into the country are of the right quality so that the farmers don't get demoralized when they buy substandard drugs. I also urge the government in the coming budget to consider the roads in the districts that contribute the biggest share for the national economy. Districts of Kampala, Wakiso, Mukono, I think Masaka. I think those are the biggest contributors to the coffers, the national coffers. But then the roads, especially in Kampala and Wakiso, are in deplorable conditions. We urge government to consider them, because government will even realize more money when they fix the roads in these districts that contribute the biggest share of the national coffers. You also talked about the meeting you had with the Attorney General from this
Yeah, we had a meeting with the officials from the central government about the outstanding arrears from the government, the financial obligations the central government has towards us. And there is hope. There is hope. The meeting went very well. And there is hope that government will do something about the arrears. The money they owe us, it's quite a lot. I just talked about the elections. They will give you the content. Etusooka okukkaanya nakyo nti ababaka ba paalamenti ng'abava mu Buganda eddoboozi lyabwe liwulirwa, naye ekizibu kya wano kibadde kimu nti tetulonda na ddoboozi limu, tugenda ne tulondamu n'embuzi z'ebitanga, ffe be twogera ate ezidde eri ne zitabula. Kati lwetaaga kuba yunifoomu ng'ebitundu ebirala bw'owulira nti bagenda ow'eddala eggwanga bw'ayitayo tebamuwa. Kati wano mugenda ne munenya ate ababyogera kati nganzi ate nze gwobuuza ate nganzi mbijjayo bulungi bwano wano teri ali wano atamanyi Buganda kyetegeeza. Nene ekirala betwalira nabalyaza amaanyi, kubanga omuntu omulyaza amaanyi olaba sente za luguudo zaalya, olaba sente z'omulwadde wa sirimu bazirya, olaba oli bamuwa amabaati agatwale mu bageetaaga n'atagatuusa, ayinza kuleeta wano sente. So ensonga si babaka ba paalamenti n'ensonga yo yennyini gwe tubanja n'essimu esimbu. Ate era omanyi bulungi nti ekinyonnyola omuntu emirundi 3 bw'abeera n'endagaano taginyweza, ebigambo byaba abikyusa. Eyo Korani bw'ekyogera bwe n'owaffe gwe tulina ezo mu nnyingo 3 mwatambulira. Ne kati ng'ebyobufuzi bwe bituuse tuyimirire tugambe nti bwe twayimirire tugambye nti Buganda yonna eyimirire tewa NRM kalulu okuleka ng'esasudde. Olaba oba tebazireete eyebere position yaffe era mbadde singa nina obukusa oluteesa wano nandigaye nti bano wayimiriddewo resolution eyisiddwa Buganda negamba ng'NRM bwe tugibanje sente zaffe tegenda nazo bonna tubateekeko akanyiga tuleme bbawa mpaka nga basasudde sente zaffe. Awo ojja kuwulira nga tebazireese wano ku makya. Ekyo ndowooza we tuba tudda. Ayi Katonda kuuma.